Eno Luganda Radio Podcast amanya nga bulijjo Martin Muganzi era guno mutwe gwa musanvu Bonna Baasumagira olugero olwatuwandiikibwa Dr. MB Nsimbi nga tuyingidde omutwe ogw'omusanvu. Olw'omukaaga olwa 13 n'olwa Sande yaako olwa 14 Agusto oba ze bayita weekend mu Lungereza 1960 John lwe yawulira nga mwali n'ateesa okubeera ne Kate basanyukeko. Yalina siringi 150 ez'okubakyakaza mu nnaku ezebbiri. Ku lw'omukaaga essaawa zaali ziwera 2 ez'ekiro ne bagenda mu bbaala emu ne banywa era ne balya ne ku bisiike. Bwe baava eyo ne bagenda mu bifo amazina gye gasinga okunyumira ate nga n'ebyokunywa tebiggwaayo. Bombi bano baali bambadde okuggwekerera. Kale Kate yali mu new look ya siringi 225 okumanya ng'amazina g'abanyumira ku olwo anti enaggulu baddayo ku ssaawa 11 ez'ekiro kyenkana baddayo ng'obudde bukya. Eyali ayagala okutabulira Kate ku dansi ye muwala Eseri omulungi kaalaala eyazina ne John emirundi 3 ku ssaawa ng'omwenda ez'ekiro. Buli mulundi John lwe yamulabanga ng'ayagala kuzina ne Kate ng'awo Eseri ng'ayingirawo era nga John agenda ng'azina ne Eseri. Awo Kate n'agamba John nti mwattu tuddeeka nze nkooye. Essaawa 11 ze baddirako ennaggulu baazituusa lwa kuwaliriza kwa John. Baagenda okutuuka ennaggulu nga John asigazizza 35 zokka mu nsawo ye. Mu bbanka eyo teyalinaayo nsimbi n'emu kuba yagambanga bulijjo nti nze sikolagana na bbanka, ensimbi zange abazungu bwe bazinyaga. Abaganda nabo baalugera babirabye nti kigwange emmumbwa nga yamanyi bwegwa. Enkeera gye baavudde mu dansi John ne Kate ekyemisana baakirya ku ssaawa 9 ez'emisana kyokka baakirya nga John yeeraliikirira nnyo mu ndaayi. Ebyali bimweraliikiriza ennyo byali bibiri. Ekisooka okwagala okugenda ewa Feibe aleme kumunyiigira nnyo olw'okumala wiikendi yonna nga tayiseeyo. Namba 2 okusigaza siringi 35 zokka mu nsawo ye ate nga kwanajja zanaalekera Kate ezinasyakaza Feibe. Baali baakamala okulya ekyemisana John n'abuuza Kate nti ye kati weetaaga kiddaali anti njagala kugendako Makerere eyo gye mba nva okudda ewange. Ko Kate nti Makerere ogenda kukolayo ki? Ko John nti ninayo mwannyinaze gwe njagala okulabako n'okumutegeeza ku bigambo by'omukwano gwaffe guno. Ko Kate nti nandyetaazeeyo siringi 25 nina bye njagala okwegulira e Kampala eyo enkya. John olw'obutayagala kwezza mabega mu maaso ga Kate yamala geziziba n'akwata mu nsawo n'aggyayo siringi 25 n'aziwa Kate. Olwo ye n'asigazaamu siringi 10. Kate bwe yamwebaza nti weebale nnyo ddaali yaddamu nti mwattu Kate ekyo kitono nnyo tosaana kukikuza bw'otyo. Olwaleero sibaddeemu. Newankubadde nga Kate yafuna ensimbi ze yali asabye John naye teyayagala munne amuveeko. Kyeyava amubuuza nti naye eddaali kiki ekikutwala amangu okundeka wano obwomu togira tunyumya Makerere nedda onoogenda. Ekyamazima kye kino mu kiseera ekyo John emmeeme yali emulumira Feibe naye ate ng'atya okugenda amangu n'okuleka nga Kate anyiize. Kyeyava atula wansi ku mukeeka n'amwesigama ne bongera okunyumya. Ye nno baali bakyanyumya biki? Okumanya ng'emboozi yaabwe yali eranguse mu kiseera ekyo. Kate bwe yayogeranga ebigambo 3 nga John addamu kimu. John yalwadde aki n'asiibula. Yali afuluma Kate n'amubuuza nti tiddamu ddi okulabagana. Ko John nti olunaku siyinza kulukuwa kyokka nzija kudda mangu.
Nyinza n'okudda enkya. Tosaana kweraliikirira nti nze John wo sibaliga era sirina walala wonna we ngenda okuggyako gye ngenda okunoonya ensimbi. Kate yamuddamu nti ka nesunge okukulabako enkya naye tonjiwa. Ko John nti tekiribaawo ddiya. John olwamala okwogera ebyo n'asituka okugenda ng'olwo essaawa ziwera 11 ez'emisana. Kate yalaba John afuluma ne yeevuunika ku kitanda kye nga tayagala kulaba mukwano gwe bw'agenda. Kyokka John ye teyatunula mabega anti ng'olwo omwoyo gumulumira Feibe yekka.